amakulu mangi. Waliwo akagero kamu kenjagala tujjemu okuyiga ekyo olwaleero. Waliwo abatuuze abaali bawangaalya ku kyalo mu mirembe emingi n'obutebenkevu n'enkolagana ennungi gye baali balina ng'abatuuze abawangaalya ku kyalo ekimu. Balina oluzzi lwabwe lwe baali basenako amazzi ng'abatuuze ku kyalo. Kano najjabagezesa ne wajja akanyonyi ke bayita naddibanga ne kasenga ku kyalo ekyo. Abaali babaddeko mu kyalo mumanyi akanyonyi ke bayita naddibanga. Bwe katuuka ku kyalo ekyo ne kajja kagenda ku muti omunene era ogusinga obuwanvu mu kibira ekiriraanye oluzzi nga kwe kabeera. Kati abatuuze tebaamanya nti balumbiddwa ku kyalo kyabwe. Baakayitanga ebinyonyi ebya bulijjo bye balaba ku kyalo. Munnange terwali busa. Abatuuze bwe bajjanga ne basena amazzi ne bagenda kannaddibanga kava waggulu ku muti omuwanvu ne kagwa mu luzzi ne kasiikuula amazzi ne kamala ne kaddayo ku muti waggulu. Kati bano abajjanga ne bayisinganya ne bannaabwe abava okusena amazzi bagenda otuuka ku luzzi ng'amazzi gasiikuuse. Ne banyiigira bali abagenzi ne bagamba nti ne bano nga balina ettima. Bo bwe bamaze okusenako amazzi agatukula ate ne basiikuula oluzzi nga naffe tulina okusena. Lwaki beeyisa bwe batyo? Munnange ne batambula ne bagenda. Bano nabo bagenda ne kakomawo ne kaddamu ne kasiikuula. Abalala nabo bwe bajja basanga oluzzi lusiikuuse. Nabo ne banyiigira bali abagenzi. Ekiseera kyatuuka obutakkaanya ne bujjula ku kyalo. Empalana n'egitirira obungi ku kyalo. Abantu nga buli omu ayogera munne ebisongovu. Naye nga bonna bafa ekintu eki. Ani asiikuula oluzzi nga buli omu atenda munne okuba n'ettima. Lwaki musiikuula amazzi nga mumaze okusenako agatukula nga naffe tulina okusena? Naye nga buli omu yeewakatagamba ne si ffe. Naffe twasanze bagasiikudde. N'abalala baga naffe twasanze bagasiikudde. Kati obutakkaanya ne buyitirira ku kitundu. Naye nga bonna ekibaleetedde obutakkaanya kiri eki. Ani asiikuula amazzi nga ffenna twetaaga kunywa mazzi gateese? Oba kitegeera? Ne mujja muvaamuko gurupu y'abantu yagamba nti nedda obutakkaanya bususse ku kyalo kino. Empalana esusse ku kyalo kino. Ate nga ffenna ekituluma kiri ekintu kimu. Ekiruma aba central, kyekiruma aba east, kyekiruma aba west, kyekiruma aba north, kyekiruma abali mu south. Ffenna kiki? Twagala amazzi gateese. Nti ye ne mujja mubaamu abantu abeekolamu gurupu ku kyalo ne bagamba ffe twewaddeyo katugende twekweke ku luzzi mpaka nga tulabya ani atabangula amazzi. Munnaye gurupu y'abantu ng'ejjeegwa kava. Baba tebibusa. Abantu bamaze okusena amazzi bagenze kannaddibanga nga kagwa mu luzzi nga balaba ne kasiikuula ne kamala ne kaddayo ku muti waggulu. Bano bagamba bulijjo twerumaaluma nga tetumanya ani atutabangula nga tunyiigira abatuuze bannaffe nti batabangula oluzzi. Kumbe si tekuli mutuuze n'omu atabangula amazzi naddibanga yatabangula oluzzi lwaffe luno. Munnaye nga badde nga bagamba bannaye nti bannange tukyawaganira bwereere. Nti twevumira bwereere. Twerumaalumira bwereere. Nti omu atabangula oluzzi sina waakuno musenze yajja buzzi n'asenga ku kitundu naddibanga eyasenga ku kyalo kyaffe yatabangula oluzzi waffe. Ne bagamba kati ki kye tulina okukola? Tulina okwegattiramu ffenna ng'abatuuze. Omulimu gwe tulina guli gumu gwa kuyigga naddibanga mpaka nga tungubye ku kyalo kyaffe. Abatuuze kye baakola ne bayigga naddibanga mpaka lwe bamugoba ku kyalo. Ekyalo n'emirembe ne giddako, enkolagana neddawo, abatuuze ne baddamu ne banywa ku mazzi agateese nga bamaze okugoba naddibanga ku kitundu. Njagala okwata akagera ako okageraageranye n'embeera eri mu Uganda olwaleero. Naddibanga ki atabangula oluzzi lwe bayita Uganda? Tunula ekiri mu Uganda olwaleero. Abatuuze ku kyalo Uganda tebakyakwatagana. Obukyayi buyitirivu mu batuuze abo.
obutakwatagana buyitivu mu batuuze abo. Buli omu ayogera munne amafuukuule, buli omu alaba munne nga ye mukyamu. Abannayuganda essaawa buli omu alaba munne nga ye muki nga ye mukyamu, ate buli omu yeraba nga ye mutuufu nti oli ye mukyamu. Naye nga bonna bafaaki baagala amazzi gateese, naye amazzi mu luzzi lwe bayita Uganda, ani atabangula oluzzi lwe bayita Uganda? Kyekibuuzo ekinene ekiriwo kati mu ggwanga lya Uganda, ani atabangula oluzzi lwe bayita Uganda? Essaawa eno ali mu basiraamu yabakoze ati olwo oluzzi yalutabangudde. Naddibanga yatabangula amalwaliro amalaga tekyali. Naddibanga nayingira mu byenjigiriza ebyo byafa dda. Naddibanga nayingira mu bya industry ebyo ne bifa. Naddibanga nayingira mu byenguudo ezo ne zoononeka. Naddibanga n'alumba ab'Ekalamoja tiyabalekera nte. Naddibanga alumbi ab'Emubende Gololi n'amubbayo. Naddibanga n'alumba ab'Ehoima amafuta n'agatwala. Naddibanga alumbi ab'Ebusiya Gololi amumalawo. Naddibanga kyoyo atabangula oluzzi lwe bayita Uganda, okubanga Abannayuganda tebakyakwatagana, tebakyakolagana, buli omu alaba munne ng'omulabe we, naye nga bonna obusungu buli ku kintu eki. Twagala luzzi nga luteese tunywe ku mazzi agateese, naye naddibanga kyatabangula oluzzi lwe bayita Uganda. Ani asiikula oluzzi lwe bayita Uganda? Kyeki tugagatako nga Bannayuganda tulina kukola ng'abatuuze bali bembagambye mu kagero kali. Bwabawo gurupu evuddeyo n'esalawo okugumba ku luzzi ezuule ani atabangula oluzzi, n'emala okuzuula naddibanga atabangula oluzzi, n'evaayo n'erabisa nti bannange tulwanira bwereere. Bino si by'Abaganda n'Abanyankole, si by'Abanyankole n'Abasoga, si by'Abatoolo n'Abajaluwo, si by'Abagundi, si byenyi Bateeso n'Abalango nti ffenna tuli batuuze, tuli ku kyalo kibayita Uganda, ate twetaaga amazzi gakoze eki gateese. Wabula twazudde naddibanga atabangula oluzzi, kye bayita okulabisa. Waliwo gurupu egezezzaako okulabisa, naddibanga atabangula oluzzi lwe bayita Uganda. Naye obuzibu obuli mu Bannayuganda nti tuganye okwegatta awamu ng'abatuuze ku kyalo Uganda, tuyigge naddibanga atabangula oluzzi lwe bayita Uganda, tumugobe ku kyalo. Ekyo bwe kinaatulema okukola teriyo. Ne bwe munaagoba mubajje, obusiraamu tebugenda ttereera. Ne bwe munaakyawa kabaka wa Busoga, Obusoga tebujja ttereera. Ne bwe munaakyawa kabaka wa Buganda, Obuganda si bwakutereera. Ne bwe munaakyawa kabaka wa Banyoro, Obunyoro si bwakutereera. Olw'ensonga naddibanga atabangula asiikuula amazzi akyaliwo. Tulina kunoonya ani naddibanga eyasenga ku luzzi, ani naddibanga eyasenga ku kyalo kye bayita Uganda atabangula oluzzi, abatuuze okuba nti tebatanywa ku mazzi gateese. Aleese obukyayi buli omu okukyawa munne ng'alowooza yatabangula oluzzi, kumbe waliwo naddibanga eyekwese ku muti omuwanvu waggulu gwe atali mwangu wa kulaba. Bwe tuteeweeyo kuyigga naddibanga mugoba ku kyalo, ekyalo Uganda tekigenda kutereera. Byonna bimulowoozaako okukola bifu paka nga mumaze ogoba naddibanga ku kyalo. Obusamize obusosoze mu ggwanga Uganda okwerumaaluma, Bannayuganda batuuse okwebuuza kiki ekigenda mu maaso. Lwaki mu Uganda tufugibwa ku busamize? Lwaki mu Uganda okwerumaaluma kususse? Akulembera eggwanga lino yeerowooza nti ye Kamalabyonna. Yasaba okukulembera eggwanga emyaka 30 ng'alaba nti emyaka 30 gijja kubeera mingi nnyo okukulembera Bannayuganda, era yalowooza nti byasuubira okutuukako ajja kuba amaze okubimalayo. Wabula agenza okulaba emyaka 30 giweddeyo, kyokka awulira ng'amaanyi akyageewulira, entebe y'eggwanga akyagyagala. Asazeewo okusala olukwesikwesi addemu awunike Bannayuganda nga bwe yawawunika ng'ajja mu lubereberye. Asazeewo okuteekawo okwerumaaluma Bannayuganda batandike okwenenyanga bokka na bokka ku buli nsonga ebeeguddewo. Mwami Museveni ogwo omulimu agukoze bulungi nnyo, kubanga olwaleero osanga buli Munnayuganda anenya munne.
osanga ekigudde ku ddiini y'obuyisiraamu omukatoliki yeesekera, osanga ekigudde ku ddiini y'obuyisiraamu abalokole bakuba ngalo, naye nga beerabidde ekintu kimu nti olwaleero kiri ku buyisiraamu, enkya kiri ku bakatoliki. Bwe kiva ku bakatoliki kigenda ku bakristaayo, kiva ku bakristaayo kirumba ne mu balokole. Mwami Museveni bino byonna abikola nga bannayuganda tebamanyi nti batambulira ku ddogo, balabira awo nga beerumaaluma bokka na bokka, ekintu ekitali kituufu. Balema okulowooza nti bwe tulwanyisa omuntu ono atuleetedde okwerumaaluma, osanga tuyinza okuddamu ne tufuna emirembe gyaffe nga bannayuganda. Bwe tulwanyisa ono omuntu atukola bino, Uganda esobola okwenunula, eddiini ne ziddawo ne zitojjera, amakanisa ne gagenda mu maaso n'okuweereza, emizigiti ne gigenda mu maaso n'okutambulira ku nnono y'obuyisiraamu, abakulembeze b'ennono ne baddamu okwetaayiza mu mbiri zaabwe nga bwe gwabanga. Wabula olwaleero ne bakabaka tebakyalina mirembe era tebakyalina kitiibwa kye baaweebwanga nga bakabaka. Olunaku olwaleero enseekeezi ze bakweka mu bwakabaka bw'ozoogerako bwe ziba nti oyogedde ku ziri mu bwakabaka bwa Buganda, balabira ddala nti oli mu kulumba bwakabaka bwa Buganda. Bw'oyogera ekyagudde mu bwakabaka bwa Busoga, Abasoga bakulaba nga ali mu kulumba obwakabaka bwabwe. Bw'oyogera ekiri e Bunyolo, Abanyolo bayinza okukukyawa nga balaba nti oyisizzaamu obwakabaka bwabwe amaaso. Naye ng'ebyo byonna ebiriwo bipange, bireetebwa omuntu omu, tusobole okwerumaaluma, tuleme kukwatagana wamu nga kitole. Akimanyi bulungi nti singa bannayuganda bakwatagana ne babeera ekintu kimu, ekiyinza okuddirira akitegeera. Y'ensonga lwaki tabawa mwagaanya kwegatta. Ayagala Eva mubeere mu kwerumaaluma nti Omuganda tolina kukwatagana na Mukiga, Omusoga tojja kukwatagana na Munyolo, Omutoolo beera kabwanango n'Omuteeso. Awo ye kiba kimukolera. Mu nkola ye eya divide and rule gy'atufugiddemu emyaka 38, naye bannayuganda balemye okulowooza ekintu ekyo. Balemye okutegeera nti tulina okwegatta tusobole okutwala Uganda yaffe mu maaso, tusobole okuva mu buwambe bwe tubaddemu emyaka kati 38. Bwe tunaalowooza ekizibu ky'eggwanga Uganda ne tutulawo ne tukisalira amagezi, ne tumanya butya bwe tulina okusindiikiriza omusajja ave mu ntebe y'eggwanga, ojja kulaba ng'ebintu byekola byokka. Eddiini zijja kuddamu zibeere ez'omuggundu nga bwe zaalinga luli nga ziweebwa ekitiibwa. Naye olunaku olwaleero tewakyali ddiini eweebwa kitiibwa kubanga abakulembeze b'amaddiini oli ne bw'ayogera bamulaba nga atalina makulu, atalina kyagamba abantu ekigatta ku ggwanga lye, kubanga bakimanyi batuula ne Museveni kati yabawa ebyokwogera. Obwakabaka nkugambye nti bwaggwamu dda ekitiibwa. Singa banaabeera nga tuggyeewo abali mu ntebe olwaleero abafudde bannayuganda okutambulira ku ntoli zaabwe, abawunika bannayuganda tuneggyako embeera eyo, obwakabaka bwaffe bwonna we buli bujja kuddamu bubeere n'ekitiibwa, era embiri za kabaka zonna zijja kukomezebwawo n'ezo ze beewaŋŋamizzaamu, kubanga ettaka erisinga obungi balyagala era erimu baalimaliriza. Kati balumbye lya Buyisiraamu. Bwe balimalawo bagenda kulumba ery'Obukatoliki. Bwe banaalimalawo bagenda kulumba ery'Obukristaayo. Abalokole be batalinaako ttaka nti lino ttaka lya kyaki, wabula bo obuzibu bwe bakyalina nti ttaka babeera na lya muntu ssekinnoomu. Kyova olaba olwaleero nga bwe kigwa ku Bakatoliki, omulokole yeesekera. Bwe kigwa ku Musiraamu, omulokole yeesekera. Naye bw'anaamala okubamaliriza abo bonna, agenda kutandikamu abantu ssekinnoomu kubanga akimanyi nti ensimbi ze mufuna mu ndiga muzigulamu mataka. Agenda kutandikira ku mmwe nga n'ettaka eryammwe alyagala. Kitegeeza nti bwe tutakwatira wamu tujja kutuuka ekiseera nga twenenya ffekka na ffekka nti bino twabiraba naye twazinga emikono. Ojja kutuuka ekiseera nga buli munnayuganda anenya munne nti bwe mwabiraba mwakolawo ki. Naye ng'olwaleero ekisobola okugatta bannayuganda awamu, kusitula ddoboozi lyawamu ne tugamba nti ekimala kimala, twegobeko nnakyemalira, twetereereze Uganda.